Bw'abadde mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu ayanukudde omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ku bye yayogedde nti Nuupu yamubba akalulu. Njagadde okwogera ku bigambo Mwami Museveni bye yayogedde ku omukolo gwandibadde ogw'ekitiibwa, omukolo gw'okujjukira omusajja eyali omwesimbu General Alonda Nyakairima. Naye Museveni omukolo ogwo yagukozesezza kutambuza bulimba bwe n'agamba nti twamubba akalulu. NUP ng'ekulemberwa nze yamubba akalulu. Omusajja omukulu omuswavu oyo weewaawo response yange yasoose yabadde yakumusonyiwa, era tumusonyiwa kubanga abakkiriza Mukama waffe Yesu yatugamba tubasonyiwe kubanga tebamanyi kye bakola ki. Ono era awandiise ekiwandiiko ekitwala Pulezidenti Museveni mu kkooti era n'agamba nti mwetegefu nnyo okugasimbagana ne Pulezidenti Museveni ku bigambibwa nti Nuupu yamubba akalulu. Yatusomozeza Museveni muwandikidde omugo gw'ebbaluwa era nga mukyajinze ebikolobero 23. Mwene ebbaluwa Museveni musomooza yagambye tumutwale mu kkooti. Museveni musomooza kubanga ebyo yabyogedde nga manyi nti alina immunity. Omuntu obanga oli mu ntebe ya pulezidenti wadde yenzibe oba ne immunity tebasobola mukutwala mu kkooti. Museveni bw'oba weeyita musajja jako immunity yo tugende mu kkooti tulondoke obyogere oddemu obyogere nga bwabyogere. Asekeredde abatambuza eŋŋambo nti abamu ku bammemba b'ekibiina kya National Unity Platform bakyabulidde ssaako n'ebyo ebizze byogerwa era n'ategeeza nti bino byonna ababikola balina ekigendererwa eky'okunafuya ekibiina. Nze nno propaganda nsesa busesa. Abantu bangi bankubira essimu nebagamba waayi ngate katana musajja waffe tumwagala ne batugambye nti ate aba NRM bamuguze. Nesi bwe gusoose nange kenyini bankubira jjajja wange yankubirako essimu n'agamba mwana wange kikyokoze ng'omubanda wa kabaka tebagambye nti ate toyagala kabakawo. Ne mugamba nti mukadde bano abantu baleke balina ekizibu ku mutwe. So njagala okubategeeza abaganda bange propaganda tagenda kulekeraawo. Mu ngeri y'emu omubaka Joel Ssennyonyi asabye amasomero okukendeeza ku byetaago bye gasaba abazadde mu kiseera kino ng'abaana bali mu kuddayo ku masomero. Fiizi bagenda ne gipaaluusa neeyongerera ddala waggulu ate ng'ovudde ku fiizi nebagala kakati omwana leeta seminti, leeta pevers, leeta sengenge, leeta simanya tiles. Bannange abaana bajja kusoma construction niyo bajja kusoma SST science n'ebirala. Lwaki twagala okukalubiriza abazadde? Kubanga minisitule yo eringa yabivaako amasomero yagavaako gakola bigaagala. Naye twagala okubira omulanga bannyini masomero weewaawo namwe mulina bills ez'okusasula, mulina okusasula abasomesa ate basasule bulungi, mulina ebirala ebyokwasaganya. Naye ate tukitegeere nti ikonomi nga bwe banyiga n'abazadde banyiga. Ye omubaka w'abakyala Shamimu Malende asabye omujjuzo gwa kasasiro oguli mu kibuga okuggyibwamu olwo bannakibuga basobole okufuna emirembe. Byo tubiveeko abali mu buvunaanyizibwa ddala mu Kampala Capital City Authority oba KCCA tukole ekyetaagisa. Olwedde bannayuganda banyiivu nti abantu baabwe baafa oluvannyuma lw'obulagajjafu bwa KCCA kubanga olwedde technical team yali ewandiikidde executive director wa KCCA n'obukulembeze bwa KCCA nti kasasiro oyo alimu practice era anaatera okuyiikira abantu. Wabula bannayuganda bakyali mu bulumi obwo, abantu bakyazuzibwa mu tteeti kyokka ne kasasiro akyajjudde ku nguudo z'e Kampala. Bannange ensonga eyo tukitwalenga ekikulu.